abalungi be basinga obungi ababi. Abalabi ba BTV, Dream TV awamu n'abatuuliza ku mpewo za Impact Radio. Abalungi be basinga obungi ababi. Omwanjezi simulala Aida nakuyampalanya ate mu studio ndimu ne mukulu tubuuza kubatuuliza. Ndi musawo. Omanyi ekintu ekyo si kyangu. Waliwo ebintu ebikadde ennyo nga tebikyalina makulu mangi ng'okubuuza omuntu nti wasuze otya. Already amanyi nti agenda kuddamu nti bulungi. Abe mulwadde abe mu kiso. Ebintu ng'ebyo tugezaako byewala ennaku zino. Olwo mukulu amaze obbabuuzaako. Mukulu waliwo akantu ke bampeereza wano. Kali mu lulimi Luzungu. Kagamba nti I'm leaving Parliament without my husband but with huge loans and shame. Yesterday at the NRM Secretariat, I had a highly emotional interview with a female member of Parliament after she picked up her nomination forms. She authorized me to publish this information without mentioning her names. What she shared was heartbreaking and eye-opening, revealing the true cost of politics for many women. She began by saying, I'm leaving Parliament without my husband, but with huge loans and shame. She described her once happy marriage with her husband and children, which was torn apart after she joined Parliament in 2016. What happened? From 2017. We are joining a Parliament. What happened? Bwegatta mu Parliament. Nasisinkanayo abakungu. Truth is, I was in a different life in Parliament, meeting all types of men in the house session and traveling abroad with men. She recounted spending weeks abroad on parliamentary assignment with male colleagues and how these trips often led to inappropriate relationships. Even if you are a strong woman, you will end up in an affair with a fellow member of Parliament, minister, senior government official, security officials, and so on. Nti bwe bagenda ebweru. Bawalirizibwa okubeera mu mbeera y'okwegatta n'abantu be batambudde nabo. Okwegatta oba n'okwegadanga. Kyekyo. Kakati problemu ye eri ki? Nagamba, she described the dangerous dynamics of these trips. You go abroad for 2 weeks with male legislators and government officials, sleep in the same hotel, share meals, breakfast, lunch, and dinner together with all men on the delegation interested in having you. Some will offer financial support, promising opportunities, connections in government, ministerial appointments, and even others promise big projects. Abala basuubiza more trips n'ebirala bingi. Kakati gwe mukyala. Bibabuulire abakyala mu lulimi lwe bategeera. Abantu bano ba members of parliament we bagenda mu parliament n'abaami besanga nga bali mu kaseera akazibu ennyo. Bagenda ku trips nga bali n'abaami bano. Ne bamala obudde bungi n'abaami bano. Nabo be bamu ku bakungu ba government be batambudde nabo era bonna aba bali ku mulimo. Sinti baba betutteko mu kinyumo. Naye ebiva mu mirimo kubanga tumanyi bulungi nti emirimo gyabwe gisinga gye bagenda okukola bagikola between a certain limit of time. Nti kuvanga saawa 2 ez'okumakya paka saawa nga 12. Ziri essaawa n'ekiro kyonna babeera mu kwesanyusaamu, babeera mu kujaguza, babeera mu kunyumya, babeera mu kwemanya, buli omu agende ng'amanyi ki agenda amanya munne. Agamba nti mukana akaseera wabaayo bye banyumya eby'enjawulo omuli okwesuubiza nti nze nsobola okufuula minisita, nsobola okwogera wa president n'akufuula minisita, nsobola okuwa ku ssente, kiki ky'otalina, ssente ze za accommodation ziweddewo nze nsobola okuwa. Oli n'amugamba ndowooza n'ezange ze bampadde ez'ebiro 2 ngenda zikuwa. Bwe kiva mu ekyo besanga nga bali mu mbeera ey'okwekkiriranya. Olwo omwami ono atandika osuulasuula obugambo eri omukyalo ono. Jukira olwedde ebintu byakusuubiza ebimu obirabyeko. Kyogerere ddala ekivaamu nga bakkirira mu mbeera ey'obwenzi. Ekituufu kiri nti oyo mukyala problemu ye bwe bagenda eri afuna okukemebwa olw'okubanga availability
abantu bali nabo bakola nabo ekivaamu ne bakemebwa nasi nakemebwa olwokuba bali available for each other. Yeah, bonna we bali. Yes. Bye bakola biweddewo. Bagamba nti Bible baluzungu, I don't mind. It's a devil's workshop. Yes. So bwe bamala okukola meeting zaabwe ne bagenda mu biseera byabwe ebyeddembe. Kati babeera idle nga tewali kye bakola. Awo standing ayingirawo. Gamba nze simanyi ba member parliament kyeki babaako. Nalabye clip ey'omu ku mbaka parliament owe Masaka omukyala. Ng'ali mu parliament speaker ayogera naye nga member parliament ono alikutte ali eno mu nsingo ya mwami aginyonyogera agiweeweeta akola ki nga naye ba members ba parliament balaba. Oluvannyuma lw'oyo n'omwami omulala sebo n'aleeta omutwe nti naye bamukole ki bamukwatemu. Ne ngamba nti ndowooza sometimes mukulu sinakuba nti abantu bano tebali idle naye ndowooza n'obwongo bwabwe olwedde okuva mu grooming eri buba infiltrated bubamu ekintu ekitategeerekeka tebalina katonda tebalina ntiisa. Omutawaana gwaffe kwe kutya okwogera omuntu ddala nti yakikoze kati ani abadde atakula omutwe gw'omuntu. Nze njagala mumanyire ddala nti erinnya liye gundi ani gwe baatakudde omutwe owulidde. Naye n'ekirala jjukira nti ebintu bino byonna weebiri naffe nga baatisite tubirina. Yes. Nti muyinza okgenda bakutuwa emyezi 2 oba 1 oba 3 era kyova olaba nti baatisite abasinga nabo bafa olw'ekyo nti bwe mugenda eyo nnaku 4, 5, 6 muteekwa okuyingira mu mbeera eri awo ng'oluusi muli ayido ate nga mwenna mwemanyi therefore mutandika okuteekamu ebitwegattako we ate nno si gwe mpalanyi gundi oyo mpalanyi era yabuulira emboozi gye seriri erabira enjiri nti tuzaalibwa tulyoke nene wabawo ebijja nga bitukola ki nga bitwegattako kati bwe mutuuka eyo okulaba nga ebintu bibakola ki nga bibeegattako. Teri basajja basatu bojja kutambula nabo nga goli mu kyalo omwo mugende musule mwena mu hoteeri oba mu France ennaku 4 oba 5 abasajja abo basatu kubuleko omu akugaa nti waayi. But what is the problem here? The problem isn't ani mutuufu oba ani musobo mu nsonga eyo kubanga tekitegeeza ddala nti olw'okuba ogezi ne bamembers of parliament basatu Paris oli bakujingire eyo bakongeze kino bakongeze kiri omulimu gwakututteyo gwabadde ki. Mukulu ndowooza minds z'abakulembeze bano oba minds z'abantu kibi nnyo nti eggwanga lino lyalekerawo okukyuzinga abakulembeze okuva ku merit system. Ki omukulembeze kyasobola okukola omukulembeze entegeera ye eryetya omukulembeze background ye anti kakati wulirize ekigambo kyoyogera merit obusobozi is an academic gund word. Yeah, is merit kitegeeza oyina kino oyina kiri oyina degree oyina kino oyina kiri oyina kiri owulidde naye ate before merit is what we call character. Amagezi g'obuzaaliranwa okumanya nti ng'omukulembeze ensonga lwaki nsaba kino ekifo ky'obukulembeze kino kye njagala okutuusa ku bantu era nnyina okukola buli ekisoboka nkibatuuseeko from the beginning. Abantu balina okugamba nti genda otukolere kino. Anti mukulu eyo twavaayo naye okulaga nti tuli ku level ya self identification. Bakulembeze ennaku zino abantu si be babajjayo nti jangu otukulembere abakulembeze be bejjayo ne beetwala mu bantu nti sebo. Kyegamba nti abantu be bateekwa okujjayo abakulembeze be baagala babakulembere so si mukulembeze koveeri n'abagamba nti njagala bakulembera. Enjawulo eyo ogiraba. Njiraba naye nga si kye kiriwo. Kakati oyagala bakulonda oba wa naye bakutumye. Lwaki mu bitabo ebitukuvu tulina kye tuyita abatume? Lwaki tulina ekigambo okuyitibwa? Kakati ani akuyise gwe? Ani akutumye? Ogenda oyamba abantu baawa oba abantu be Kampala. Ani akutumye? Kati gwe weetumye oyagala kutukola ki? Kakati wano mu Kampala abantu abeesimbawo waliwo ababatuma
Tuvula nti mu Kampala abantu abasinga abeesimbyewo bonna ate si ba mu Kampala. Nze ndaba beesowolayo bokka na bokadde nga si ba mu Kampala. Anti gwe bw'olowooza n'eri wabayo emabega amusonsosemu ki? Olufungo. Wabaawo amusindika. Wano waliwo omuntu eyatambula wano sijja mwoge. N'atambula ne pulezidenti eyo ne yeesimba wayingidde paaliyamenti. Ne bagamba nti mulonde kiki nti amanyi Oluzungu. Pulezidenti ate yagamba. Kati olwalira biriwa. Tolowooza nti omuntu ng'azze yeesimbyewo nti yeesimbye mu Central ng'erinnya ye Habyarimana. Woteeka okuba wamutumye nti genda weesimbewo. Ali mu Central naye ye bijirwa. Ayo mukano gwange. Ate nga kaakati batubuuza identity nini ovaawa ozaalibwawa jjajjaawo ali luddawa yaziikwawa taatawo yaziikwawo lwaki ebyo tebabitubuuza nga tulonda. Ali mu Central wano era akakasa ayagala Central era olulimi lwogera naye bya Buhanga. Jjajjaawo yazaalibwawo waba teyazaalibwa wano mu Buganda ne taatawo nga tebazaalibwa wano biveemu. Ekyo kidepictinga character y'omuntu kirina engeri ki gye kikosaamu enneeyisa y'omuntu ng'agenze mu bukulembeze. Yes. Kubanga nakunyumizaako omusajja yava wano n'agenda okuba ekyeyo mu London ne bamuwa okuvuga bbaasi. Bwe yeeraba nga kakadde nga kagiyingira akazungu ng'agisiba nga keekoona. Kakati najja nanyumiza nga yeewaana mbu ye mu kukoona obuzungu obukadde kibe. Ne mugamba neggwe abazungu bwe bakuwadde bbaasi y'ovuga. N'omulimu gwe weereeta na wano gwe wajja wano mu London si be baakuyita. Gwe weereeta n'osaba n'omulimu. Ne bakuwa n'omulimu. Ne bakuwa ne training yaabwe. Weebale nnyo ne bbaasi ne bakuwa. Kati oli ku bazungu ate b'okoonyesa bbaasi. Kati ne ŋŋamba nti kale nabweyo nti omuntu bw'otaba mu kitundu kyo osobola okukola effujjo lyonna. Weebale nnyo. Tofaayo omutima teguba ku kintu kyo. Kubanga buli kyokola effujjo bw'ojjayo ssente bw'ozibba ozitwalawo. Tozireka wano. Ekitegeeza tuli mu mbeera nga ba-members ba parliament abamu emitima gyabwe tegiri we bakulembera. Kyekyo kyekiri mu wano mu Kampala. Lwaki kwaidi kati bino bye tuddamu bino okuziriniwenga ssebo. Omutawaana oguli awo ogumanyi. Taatawo yazaalibwa. Yaziikibwawo. Ne ku passport office babibuuza. Ne passport. Jjajjaawo yaani. Maama wo yaani. Ebintu ebyo kati lwaki bikolera wali wokka. Bikolere ne ku kalulu. Oli mutuufu. Teweesimba wano. Jjajjaawo aliwa ku nniini nga tukebera wali kwa ID yo. Nti jjajjaawo wuno bamuziika wa Namutamba. Yolekera Namutamba. Ne tojja wano tutawanya kubanga bw'onojja wano tojja tuyisanga abantu bo. Ojja tuyisa bubi. Yeggwe Okero naye ate tukulaba mbalala. Yes. Teri Okero agenda kuyisa Mukasa bulungi. Tebakulimbanga. Ak'obuntu kalagawa, ak'obuntu akalagawa. Nedda kiri kya butonde. Kiri kya butonde. Okero, Mukasa. Endowooza CM, entegera CM, enjogera CM. Byonna. Obuwangwa suweebumu. Ekyo kintu kya butonde si kyaki. Si kya buntu. Katonda bw'atyo bwe yakitonda. Yes. Omuzungu, Omuchina. China mumpi. China maaso ge gali. Maaso galiwe. Bwagago toyinza kumala gafuula gati. Ne bw'oyagala otya ne bw'oba otunula mu kati Omuchina bw'alaba omuntu nga talina maaso bwe gati. Asooka kutya. Agamba ono si waffe. Si kitundutundu kuffe. Kaakati mwabeesimbawo. Simanyi kyenkugambye ekyo bw'onoonoonya omuli parliament emirimu gye balina okukola gyabwe whatever. Olina okumanya nti identity eno card gye tufunye ekwatagana etya n'ebirala byonna. Oba ekomaawo okulonda kaakati gojja kulonda omuntu amaka ge galiwa Mbalala. Bajjajja be bali luddawa? Mbalala. Buli kyakola akizaawa? Mbalala. Ebirowoozo bye byonna biri luddawa? Mbalala. Wano tafaayo ne bwakunyiga.
kasita ab'embalala babanga siba tebabanyize ne mukulu era ne bagamba nti banyige abawano we bakulembera naye nabo bakomekereza benyigiramu kati ngono omukyala alaja na lw'amakage alaja na lwa mwami we alaja na lwa bulamu bwe alaba parliament agifuluma naye nga mungala ali bwayaba tewali kyayina mungala naye ensobi yali yani gye tudda ensobi yali yani kale bweteba yiye yali yaabwe bombi bwe bakolagana omwami n'omukyala oba omwami omukyala nabali ba members ba parliament omukyala ne ba member ba parliament kubanga ne omanyi waliwo omuzannyo gw'olina okuyingiramu simanyi ogoba wali okubyeko ku netball nali nzanya center ne defender wali defender ate nga ndina center andi katono nnyo bwe temuli mateeka mwegali webali nnyo waliwo ne woyina okukoma nti wano woyingira wano oba oli offside ne politics erina amateeka gaayo ebimu ku ggo byebyo mukulu ate nkulimbe kakati oli yagenze n'ayanika abantu simanyi nti abantu abafuna kaadi za nuupu abakazi bonna ba boyfriend babwe bali muki mu system nange nakalabye kakati nga omwami ali waggulu omukyala wansi omwami waggulu era nga ba top officials aba nuupu bonna kati ne tumala twanika ab'NRM bakyala baabwe ogenda okyanga nga top official omwayina abakyala bana ojja gweddalu twanika aba DP bakyala baabwe ojja kusanga nga omu alina 8 kati wabeeyo akola alibato kyetuyita azza omuliro anti bali bawa bakyala babalaze ne bano balage bakyala baabano bonna okuva edda emyaka gyonna gye bamaze wano ojja kwewuunya nno bakyala b'abantu abo mukulu tetugenze mu sexual harassment na gender based violence eri mu political parties apana yawula violence kubanga kino kyabweyagalire yawula violence kino kyabwannakyewa weewaayo wekka yawula violence ne exposure omuntu bwe bakukwatanga obbi obeera exposed obanga oyenda obanga olimbye you are exposed oli ekyayita okulabisa oba olabisibwa yes eteba violence so munoonya abantu nabo abakyala baabwe mubateekeyo ate babamanya abantu bajja bateekayo gwerinda nabo babateekayo bakyala baabwe be bawadde emirimu be bawadde obwa minisita be bawadde obwa buli kiki balowooza nti Kyagulanyi yekka yawa abakyala be mukulu olwo tuba tukyayina obukulembeze oba ebyobufuzi mu ggwanga Uganda wano tewali bukulembeze tufugwa bufugwa lwaki history ekugamba omuzungu bwajja yatufuza mundu kali kyey'emmundu netuyingira naguno gujwa ne kali kyey'emmundu si kulembera kufuga Afrika yatemebwa lwaki lwampaka gwe oyita wano gwe oyita wano kati eno ye Uganda ate kati naffe abantu baffe okubagatta omukyoli omuganda omukyukuyu omusudaani tulina bagatta lwampaka namundu ate era ate yes kati toyinza bagatta bino bagamba AU tekisoboka kati naffe mukulu nze wensoma atiko y'omukyalo ono ndaba nga mwalimu aspect ya gender based violence oba ne sexual harassment gender based is a choice okuyisibwamu amaaso ng'omukazi kubanga singa kino ekintu yakiyingiramu ng'amaliridde ye ng'omuntu nga tali nti mukyala wa Obama mpozi yani Michelle Obama ayinza okugwa mu akatego ne mukyala Mpalanyi sikiwa nti asobola okugwa mu akatego simanyi nze njogedde ku gwe mmanyi nange neeyogerako nga nze bwe neemanyi kyempanguga nti omusango gwali gwani omusango gwali gwa mukyala yes mukulu nze nafuna chance omukyala gwokkiriza ennyumba yo okuyingirwa oba obutayingirwamu Gandhi yagamba nja kukkiriza buli mpewo eyingire mu nyumba yange naye teri mpewo gye ngenda kukkiriza kunfulumya nyumba yange eyingire naye tenfulumya teri eri mpisa mu luggi kunfulumya mu nyumba yange so meaning eyingira neefuluma yokka nze nendekawo ng'oli kisolidi ogumire si mmwe mu byogera
oyo mukyala yali agumire ku nsonga ezamutwala okukola. Osanga yali agumye. Omukazi omusajja kati yeesimbyewo okubeera meya wa New York. Taata we yazaalibwa mu Uganda. Akati n'afuna scholarship agenda asome mu America. N'atadde. N'omutabani ndoza n'agenda. Omutabani yamuzaalira eyo. Oba. Naye kakati taata w'oyo omwana oyo muyindi oyo eyazaalibwa wano neyegatta mu demonstration eri political mu America. Ne bamukwata ne bamusiba. N'akubira embasada wa Uganda nti banne ndi mukomera. Omusajja yamubuuza okola ki mukomera? N'amubuuza twakusindika kukola ki? Kusoma oba ki? Tukusoma. Naye omusajja ne yeetaasa n'amugamba nti mwansindike nga mulwanirira ddembe lyammwe. Na bano nabeegattako lwakuba balwanirira ddembe ki lyabwe. N'akiggalira. That is knowing exactly why you are going where you're going. Yes, and why you are doing what you are doing. Bw'oba okitereddeko teri muntu ajja kugamba nti ate jangu wano tunywe shisha. Ne bw'oba omunywedera siro oba omanyi nti ki? Nina omulimu gwange ekigenda olina ne mwami weeka. Kikutawanya kiba ki? Era yagenda nga wandiika ngalaga nti omwami ono yaleka n'omulimu gwe gwali omulungi mu international NGO. Olwokubanga yali amuwagira fuli mu byobufuzi. Kakati omukyalo oyo aliko ekizibu kitonotono. Naye ate tomunenya nnyo kubanga naye ayinza okubanga baakamutega. Mwe aba parliament mwe teri gwe weesiga buli omu teyeesiga munne. Owulidde bayinza okubanga baamutega batyo. Ne mukulu buli kimu kinaaba kyakutega. Banteze obutwa, banteze kino, neeyisa nayo bagitega. Ate kati ennyambala towulira nti oli yeeteze gundi. Anti ekyo kiba karakita ng'oyo omuntu bw'atyo bw'ali. Anti okwetega kakati ekintu kiriko. Kati kikuggyako kiggwe okukwetega n'otakiwa attention. Tosobola kwetega ate n'otakiwa attention. Nedda ng'oli yeetega nze. Nze ne simuwa attention. Tekisoboka. Maybe kisoboka mukulu. Tekisoboka kiringa nga message tezakanyeebwa wali ku kamaso. Ekawa attention negamba ekyo si kinyeebwa nti ngenda oba nedda nki okitegeera. So n'omuntu bw'ati tolowooza nti gwe bwe weetega omusango gukomya naye ate ogenda okwesittaza abalala. Ekyo Bayibuli ekiganda teweesittaza ki? Muntu mulala. Kakati gwe weeteze weetegera ki? Weetegera. Kati naye gwe mulembe oguliwo gwakwetega ne mu byobufuzi kwetega. Kakati waliwo abeeteze okufuna esente zino ez'akalulu. Waliwo n'ekifaananyi kya manyi tekisobola kulagibwa ku mpewo za TV nga Dream oba BTV. Naye ekyomuwala yavuddeyo yeesimbyewo nga Western Youth MP. Yalazeeko ku bufaananyi bwe buliyo. Ebifaananyi ebyo ebyesitaza nga bwe yakula ye ng'omuki ne ka video. Naye ng'eno character yevuddeyo ate yeesimbawo nga situmanyi oba kyabadde kituufu oba nedda. Ebintu ebyo banayi tubyegendereza. Toyinza kutegeera ekintu ekyo bakituufu oba nedda lw'ensonga social media. Buli omu alina amagezi ge ku social media. Waliwo abamanyi okupanga ebintu ne babigattagatta. Abalala ayinza kukussaako omutwe. Kituufu. Buli omu alina obukugu bwe. Kati omukazi bayinza omulagira awo nga ddala si kyeyakoze. Naye bw'abaana ddala kyeyakoze naye nga kyete yagenderera ye kukissa ku social media. Kati nene aba social media abaana abaaliko abaamutaddeyo balina problem so si ye. Kubanga ffenna tulina obwereere bwaffe. Naye gwe oyinza okusangawo n'ekifaananyi ky'omuntu oba nze n'okikwata n'okiteeka ku social media. Nkola nti ng'oyagala kunnyonoona. So nga tonnabagamba omukyala nti alina problem. Noonyereza ddala obujulizi ddala kituufu yakikoze.
mukulu omukyalo ono gwe mbadde njogerako mbaka parliament ayina wano waliwo yawandiise eddoboozi lye nga likankana ng'agamba nti her voice trembled as she described how her marriage unraveled. I saw most female MPs falling in love with fellow MPs, ministers and senior government officials, and I resisted at first. Kiraga nti yasooka kukigaana. But I ended up doing the same throughout. My husband became useless and unwanted as I became more powerful, connected, and involved with other parliamentarians and government officials. She pointed out that sadly, many of these men are HIV positive, often without regard to the health risk involved. Nti yenga mulimu ye yayina ekintu ekimugaana nti tokikola. Ngugi wa Thiongo yawandika akatabo Grain of Wheat. Bawe ne bamusiba emyaka 10 omusajja omukazi omusajja omusajja bamusiba mumbi wakangamba namugamba nagumiikiriza okumala emyaka nga 19 taina muntu gwe yali yegasse naye omusirikale najja namugamba nti omwami wo agenda kujja bagenda muta omwaka guno mumbi omusirikale nagenda neyesanyusamu n'omusirikale kati batubuuza problemu yaliki omusirikale mumbi bwali bwenzi kwaka ebyo byonna kati gwe olina obiddamu kakati ebyo naye omukazi kukyeto mubuuzaako yagumiikiriza nasooka naagala nalabanga tekijja wabanga ayinamu ku ddiini nalabanga si kyabwa Katonda kati ekyamuleetera kikola ki ekitegeeza waliwo naye ekyamusikiriza ennyo ekyamusanyusa ennyo nekimuleetera okukikola anti Agaye Mbuno yafuuka nga alaba afuuse w'amaanyi ayina abantu be yeeyunzeeko bangi ali highly connected buli kaseera abeera involved ne members ba parliament ne government officials kati ye problem so kati ekyo tukiyita kiki problem ye lack of character, lack of a backbone. Teyali mwesimbu, teyali mugongo. Si mwesimbu, nenga mwesigwa. Ebyo twabyogerako nabyo. Enjawulo y'obwesimbu n'obwesigwa birala. Byanjawulo. Therefore, oyo omukyala problem yiye si aba members of parliament bali nabo. Mu nsi muno buli omu olina kwekuuma gwe. Kyekituufu. Yeah. Kyekituufu. Kakati gwe oyinza okussa omusango ku musajja atakutte bukwasi nga mugenze mu hoteri mwenna member of parliament mukola naye ate omanyi olina bbaawo ne mugenda naye ne mwebaka mwenna kati ate novaayo mbw'ataaye left the parliament nga ndi grieved. I think ekintu ensobi abantu abamu ba members bano kijje bakola n'abaami baabwe tebali proud of them. Abamu agenda eri naye branding anti talina na buki na mwami. Abamu agenda eri ng'engeri gye yeeyisaamu teraga nti mukyala muki mufumba teraga nti maama. Abamu agenda eri nga n'engeri gy'ayambalamu yennyini bagiyita boy follow me twajogeranko nga tuli mu high school. Ng'oli ajja nayanga akabutete obuskati babutema ku Bishop Senior. Nga abutema boy follow me. Abutema ate n'abukendeza mu size. Ne kabeera ka fitting nnyo. So practically nabyo bimu ku bintu ebiyina kye bigatta ku mukulembeze yenna ali eyo. Oba omuntu yenna ng'agenze mu bifo byaki ebyobukulembeze abamu beerabira ne Katonda n'alowooza nti kyafunye maanyi ge na busobozi bwe. Nze ndowooza omukyalo ono yatuuka at a level and many members of parliament and leaders batuuka ku eno level mukulu gye batuuka ne bagamba kino kyendimu lwa busobozi bwange singa sinze no one else would have pushed me here. Neerabira nti alina abalonzi abayimirira naye from day one. Omanyi ebintu ebituma abantu okusinga mu nsi muno buyinza sente kitiibwa n'obwakabaka nga Katonda bakugamba nti ng'osomesa ala kitafali mu ekitiibwa n'obwakabaka n'obuyinza bidde gyali emirembe n'emirembe. Buli muntu awakanira ebintu ebyebi
Kitiibwa. aba Obuyinza. aba problem. N'Obwakabaka. Yes. Kubanga ebintu ebyo bituma. Obuyinza butuma gendo tegundi. Ekitiibwa kituma abo bafukamire awo baba bagende wali. Obwakabaka butuma ng'omuntu yeefudde kabaka naddala nga yeefudde bwefuuzi kabaka. Atuma bukutuma nti oyo kati musibe ayinza okujjako. So mwebyo muyingiza sente ebintu ebyo bituma omuntu oba oyagala oba toyagala bw'oba n'olukumi mu nsawo yo olukumi lulina kye lukutuma nti genda ogule Rolex. Genda ogule Rolex naye oba n'akakadde. Maama Serena. Serena. Abalabe baffe abalungi programu yaffe bwetyo bwegenze mweraba tusinkane olundi.